Finally, Laba Miss Dammam badinganye essaala y'abangi eyanukuddwa kino kirekawo abasazi b'omugambo mbikuleetedde maaso awo binyuma obyerabiddeko nenga sanjerere ne laavu eri wali nenga wasuze oti yasibeta gwe n'omulungi ampuliriza Olchan Media Koli subscribe for more updates like share and comment tuwerabira okunyiga notification bell obenga notified rentekawo video empya nyongera kujjukiza ntukuzulira omwagalwa gwe naena alina omwagalwa nga tokyamutegeera akubuzaabuza olowooza oli omukumbe muli bangi munnange enamba yaffe kwali ku screen yo twesige tu inbox nga tukuzuulira omwagalwa otegeera ekituufu kubanga laavu enyuma olina omuntu akwagala ebyaddala ate ng'omuliko bw'omu nyongera okwetondera bonna bonna bagamba nti munnange obulango mbusussa nkuba bungi mikwano kwendya nsaba munzikiriza emisaba obulango bwa bakama bange mu ddakiika emu bweti yokka ate tubeere nga tweyongerayo nsaba busabi ninyongera okujjukiza nti tulina Women's Day package olunaku lwanca gwene yandyagadde okusurprising omuzadde oba omukyala yenna eyakukolera ebirungi nga hero wo mu bulamu bwo munnange twesige tumukolere surprise tumuwe Women's Day package ate nga ne Ramadan etuuse omwezi gw'okweyolera ku mpeera tulina Ramadan package munnange gwene yagadde okweyolera empeera kuba omwezi guba gumu gwokka ate nga gujjuddemu empeera mpitirivu nnyo gwene yandyagadde okwegaliza omuntu omulala yenna Ramadan ennungi ng'oyise mu birabo okumuwa ebimuli bya ssente ebiki n'ebirala bingi twekwate tu inboxing ate tubeere nga tukikolako bulungi nnyo ddala tumukolere surprise ne delivery tuzikolako bulungi nnyo ddala everywhere tulina airport pickup services nungi kuliko ne free wifi tukukyusiza ssente gwe wena abuzaabuzibwa nti munnange ate Uganda batema ssente nyingi nnyo ate airport batema ssente nyingi ate Western Union munnange twesige ffe twajja kubamalako nnaku twesige tukutambuze tukukyusize ne ssente eza buli currency ozifune nga bw'obadde osuubira nga tezitemeddwako tusiba ebirabo bya ssente nga money bouquet, money tower, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi nnyo tusiba ebimuli by'oku mikolo nga nnika okwanjula okukyala birthday parties mukwano twesige namba kweli ku screen yo ate otu inboxing tubeere nga tukwasaganya ngenda kusookera ddala ewali ab'omugambo bonna abadde boogera Laba Miss Dammam amagezi n'ebirala bingi nnyo ogenda kubeera nga obyerabyako naye nga Mado ne Miss Dammam kati bali kimu weerabire. Ekintu ekisinga okummalamu amaanyi nti abasajja bonna abadde nga beesiba ku Miss Dammam essaawa zino teri avaayo wadde okumuwolereza. Ekyo kiraga ki nti gwe omukyala ali eyo ng'oli mufumbo wabula ng'oddeyo n'omingolinga n'abasajja abalala just no anytime omwami wo wali kukwana ku kasuka wabweru toliddamu oli abadde akusigula tali kukkiriza kugenda wuwe kubeera naye. Kyenva nvuddeyo ne ngamba nti mwe mwenna abakyala abali eyo mulina okuba nga mwewa ekitiibwa before nga teri muntu mulala akikuwadde. Nkimanyi ffenna tuyina right okulivinga obulamu bwaffe nga bwe tubwagala era tebitukwatako okuyingira obulamu bw'omuntu wabanga asazeewo nga bw'ayagala okubuddukanya naye nga ekintu ky'olina okumanya kiri kintu kimu nti omusajja yenna bw'aba akwagala ng'akwagala nnyo ne bw'akulaba n'omusajja yenna ng'oyimiridde ng'onyumya naye atandika okwebuusabuusa era n'omugamba nti mukwano gwange feelings zifa. Kati abakyala tulina okwegendereza nnyo okwesembereza ekitonde ekisajja naddala ng'olina omuntu gw'odeetiiga. Tetuganye osobola kubeera n'emikwano egy'abasajja naye nga tosukka kuba n'abasajja babiri emikwano ate n'ekirala olina okukiipinga distance kintu kyamaanyi nnyo. Abaana bamubeereyo ne weesesasesa n'okoona ku musajja ekyo si kirungi. Omusajja wo kasita n'akiraba oba boyfriend wo ne waba abadde akwagala atya feelings zifa ne wabanga muto atya munansonyiwa nti n'ofuuse motivational speaker but kino kibadde kyetaagisa abaswiri mweddeko bamikwano baganda bange abalungi bannange essaawa zino bali mu kuvuma Miss Dammam ku peegi ye oli so cheap abantu ababadde bamwagala bonna bamuvuma oli so cheap biki because yeesembereza abo abasajja. Self respect tekitegeeza nti olina okubeera ng'otambula mu kkubo n'obeera nga weewa ekitiibwa olina okkiwa naddala ne ku social media
ku social media platform kujjuddeko abantu bangi ate abatwagala n'abatatwagala naye ate ekyo si kibi kozi ne mu bulamu wabeera abantu abatatwagala n'abantu abatwagala naye ekisooka mu abagenda nga munenya Miss Dammam nti kyeyakoze kibi biki tetulina olukusa kujajinga muntu yenna. Miss Dammam alina right okulivinga obulamu bwe nga wabwagala oba bulivinza atya naye alina okubeeramu neka self respect keeping a distance. Nze gwolaba nina emikwano egy'abasajja sigenda kugaana naye omusajja waba mukwano gwo tekisaana kwesesa naye tekisaana kumukubakubako. Keep distance, beera wala ne mu ngalo teweetaaga kumukwatamu naye nga emikwano egy'abasajja somubuulira ebyama byonna abikiipinga naye nze abawala sibeesiga nsobola mugamba ekyama kyange n'akiralaasa n'akitwala ewalala. N'olwekyo bamikwano, let's be serious. Miss Dammam, I'm so sorry oba nkwogeddeko. This is my last topic about you. Era nze simala galumba bantu naye nga tweddeko. I know what you're going through right now because abantu boogedde bingi about you but I know you will overcome it. Naye olina okubanga okyusaamu teweemanyiza abasajja bajja ne bakulimbalimba kati bakulimbye ne bakufunako likes ne babula teri kati asobola okuyimirirawo asobola okuwolereza. N'olwekyo be very careful next time. Nze mwangamba nti nojogere about Ali fine nze ne Ali twali tukola content naye ddiru lwali mundabyeko nga Ali muleeta ku page yange oba ku live yange bukyanga toyagala ne Ali ddiru lwali mundabyeko nga nkyatinga n'abasajja abalala oba nga mbaleeta ku page yange wadde twali tukola content wadde oba mbaleeta ku live yange yakuteekako business teri kirala abasajja teri era bwenfuna omusajja wange tusooka kwawukana n'ono then nenfuna omulala seesembereza neesigama nti nokuba n'emikwano egy'abasajja kibi kirungi olina okukiipinga distance si kumukolerera si kwesesaasesa no ekyo tekikkirizibwa. N'olwekyo Miss Dammam olina okukyusaamu weebeereremu keep distance. Thank you. I love you so much guys. Assalamu alaikum. Ashila nno ye mwatu bwagambye ebiseera ebyo nga Miss Dammam bayawukanye ne Mado agenze wa Bibi Zanda atuuse akaseera nabo baawukanye abamu bagamba yali content abamu bagamba biki kati essaawa yakakati ngenda kubeera nga nkulaga Miss Dammam ne Mado nga bali ku live olabe we beemoola olabe we babadde bemisinga olabe omuhabbati njogere kindeke ki beera ate nga weerabirako wamala otwendooze mu comment section. Ekyokulondoola waŋŋaana okujja eyo anti nze njagala kujja eyo kwe kulondoola okutuufu. Aliwo ekintu kyenyize nakiwaddeyo second chance. I'll take a move. I'll make a step. I wanna tell you how I feel inside, but I don't feel when I feel it. I don't want. Tolinchawa lwa butakuta kuba buli wonoolaga nino buli alinga kale baneeno abaana bawano tebakitegedde si bwe kiri baleke bana ngaawo ye bannange kyogere kikyo kifulumye kiringiza maama kizeeyo kireke kijanakirabira awo akifulumye bannaye
baby wange towawa omugogo kwagala baby nange tobawa yebani tewali buwa naye olaba nze sikyebuuzisa ekyo naye waliwo bw'osobola okuwa nti olaba nze sikyebuuzisa nti ani bwagwate tima gwatwewanikadde ono omwana bwe yamaze okuwaata hade teyajja obukutamu Gozi! Mwogo bamutwala. Mwogo bamutwala. Yaleka ensawo ya mwogo ku kkubo. Kugambye. Essaawa yonna. Naye Mado okimanyi nti nga tuvudde mu lwali nga tuvudde mu kusaagirira bambi wagala nnyo. Era thank you for being here for me. Weewaawo waliwo litatambula bulungi. I sometimes misbehave, but manche bayita omusajja emmekete. Omusajja emmekete. Oli mutuufu. Mbuzaayo kimu kyokka. Tedda sigame. Mbuzaayo. Ate eki. Mbuzaayo kimu ki? Kyokka nfukire ddala olya ajjudde bampe n'eccepe wanneeno era gwajja ozimba ate ndulinze tawana mere byebyo Mado ne Miss Dammam era n'ekirala katuyongewo ne story ya Nalubega Madiina gwe nawe naaliyo nga yeebuuza omusajja galabuzi akyali mu kkomera oba baamuta obulamu bwe engeri gye butambulamu essaawa zino n'abaana ayagala kugenda bweru naye yeetaaga buyambi talina muntu amuyambako kuba mweraliikirivu nawe nawe abeera gamba omusajja alabika ayagala kusaanyawo obulamu bwe abaana agenda balekeraani beera ng'obyewulirirako ate oluvannyuma otwendowooza mu comment section. Abaganda balina olugero olugamba tezikusooka ne zitakuva mabega oba kati nze zansooka oba zanva mabega. Sometimes ndowooza ne ŋŋamba nti ebigere byange byantunda ne bintwala mu bufumbo bwe nafuniramu obuzibu naye ate nga mwattu nali mwegendereza. Nze nga sinnafumbirwa nali nga mwegendereza ku bintu bino wammanga. Omwana omuwala ate nafumbirwa sembera. Nali nalayira okufumbirwa omusajja oba okuzaalira omusajja nga tazze waffe kumulaba era ng'ekyo nakigaana
ekyo nakimeekinga nga nagaana omusajja talina buvunaanyizibwa. Bannange nze omusajja yandaga nti alina obuvunaanyizibwa. Buli kimu yagezaako kikola okunkakasa nti alina obuvunaanyizibwa. Nga ne woobeera gwe toyinza butagwa mu katego. Nga nali neetaaga omusajja alina laavu nga nze ngamba njagala omusajja nga njagala. Bannange nze kinyinza okubagamba omusajja yandaga nti anjagala. N'ab'ewaka basobola okuvaayo ne banjulira ku ekyo. Nga ne wemba nnyiize ne ngamba nti kanzireko ewaka. Wonna oba ngenze w'abaabo oba ngenze waka wennyini oba ki, ngamba naakatuuka nga naye atuuse ate nga tavaawo nga takulina. Madiina nga ne bw'oba ogenze emanju kweyamba, ogenda okuva emanju ng'ali awo ku mulyango mwenna ne mutulika ne museka n'omubuuza obadde okola ki wano. Tinze nsize kukuuma naye lwe bantema teyankuuma. Neegenderezanga omusajja amanyi value yange. Nze omusajja yagezaako okundaga nti amanyi enzitowa gye nzitowa, ng'era ndaga nti nina value gy'ali. Nze nabeeranga mu bufumbo nga ayinza okuyita mu kakubo akayita mu luggya lwaffe, ayinza okulowooza oba omusajja nyina kye namukola. Nga woba oyoza ebintu asobola okujja nayo ne mubyoza babiri. Woba oyoza engoye nga musobola ozooza ababiri. Nga teri kintu kyokola n'atakwegattako. Oba osumulula nviiri n'akwegattako ne muzisumulula babiri mu mutwe. We kuba kunaaba najja nakuuta ebigere n'akunaaza, era nga nze tewali musajja gw'oyinza kummatiza ti ayinza okunjija mu bufumbo bwe nalimu. Ekitiibwa nakonsidaringanga nnyo ekitiibwa. Nga ngamba njagala omusajja awa abantu bange ekitiibwa. Galabuzi ng'asanze mukoddomi we oba senga. Nze senga wange ow'ensonga yatuuka ekiseera n'angamba nze sirabanga ku musajja alina mpisa nga galabuzi. Nanti senga olwatuukanga ewaka nga tamubuuliza mu ntebe ng'atudde, nga naye afukamira nga nze bwe nfukamira. Kale ng'ogenda kumuvaawo omugambe nti asobola okupangira mu muwala wo ne bamutema. Nga ne waba akunyiiziza n'ogamba senga akugamba tuula, oyo omusajja olina okuba nga gwe wamunyiiziza so si ye. Nanti bwe yajjanga senga yeeyalanga ku ttaka, galabuzi n'abuza senga wange ng'afukamidde, nga nange nkyewuunya era dde senga. Amakubo kulika amakubo, oli otya? Ndowulira n'okuswala oswadde oba owulidde nti asanze mukoddomi wo muko, era dde muko nga kizibu okulowooza nti asobola okukola kye yakola. Naye kye neerabira kyali kimu okusaba Katonda nti ankeberera omutima gw'omusajja bwe nali ngenda okufumbirwa. Bannange, ekituufu guba mutima, tebibeera bikolwa. Omuntu asobola okukola ebikolwa byonna. Omuntu asobola okunaaza ebigere, omuntu asobola okujjira emabega ng'ekibiina kya trailer, omuntu nga buli w'olaga agenda naawe, nga naye osanga alina bubeezi mission gy'ayagala kugusa. Omuntu akebera omutima ali omu Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga kyenyinza okugamba saafukamirako ku musaalo nensaba Allah nti neetaaga omusajja nga
musiraamu ekyo nakyerabira. Saafukamirako ne mugamba neetaga omusajja nga omukebedde omutima nti biki ebyo nabyerabira. Ebyo byonna nakozesanga mutwe gwange nti omusajja njagala, omusajja anajja ewaffe, omusajja anampa valiyo, anamanya valiyo yange, omusajja anamanya nti ndi mukyala ananjagala ennyo. Ebyo byonna nakozesanga bwongo bwange, era obwongo bwange ebyo by'obwongo bwange ne nsobola okubeera nga mbirabira kungulu. Naye ng'ekituufu nali nyina kusaba Allah. Basooka kwekoona ne balyoka bajjukira okubuuka. Gw'omwana tannaba kufumbirwa, naddala ng'oli mwana musiraamu nga tonnakola kintu kirala kyonna, at least sooka osabe Allah omusajja omusiraamu. Ekyo bw'okimaliriza saba omukwano, saba ebiddako. Nze kye nalina okusooka kye nasembyayo kati kye ndajjana nakyo nti neetaaga omusajja nga wa ddiini yange. Togenda kebera mutima gwa muntu. Omuntu agenda pretendinga nti akwagala nnyo nga takwagala. Omuntu agenda pretendinga nti awabe wamwe ekitiibwa nga takibawangako. Omuntu agenda kupretendinga nti akulabirira mu buli kimu, akunaaza ebigere, akusenya amannyo, nga naye ayina kigendererwa kirala. Nze wali toyinza kummatiza nti nsobola okuva mu buvumbo bwange. Ekyo kikyo. Nzijukira bwe nali Saudi Arabia, mikwano gyange abammanyi bo bagenda kijjukira mangu. Nze buli kye nakolanga nga nkikolanga era nkikolera musajja. Waliwo ku BBS Telefinal waliyo abanoonya, eyo yali 2020 mu bano ate baali banoonya yali Valentine's Day. Yali Valentine's Day. Bino ebyokuwaana omwagalwawo like n'owangula ne babawa offer ne mugenda ne mukyakala. Nze obadde okimanyi nti neetabakokko mu bawaana abasajja n'empangula nga naye aba BBS tebamanyi nti ndi bweru. Nawaana n'empangula ne batandika okunnoonya. Wawangudde mulina okujja n'ebbaawo ne mbagamba mazima nti nze ndi ku kyeyo, vidiyo nagikola ndi ku kyeyo ekituufu. Ekifo mu kiwa omulala ne bagamba naye tukusubiddwa nnyo. BBS yankubira amasimu, musobola okuddayo ne munoonya akantu ako mu 2020. It was 2020 Valentine. 2021 awo Valentine nalimu mu baawangula. Sozimo ningenda ku program ya Sozimo Laba Love era n'empangula abagoberera Sozimo ne banneesiimisa ne bankubira mu ngalo. Olwo omusajja anteebye naye byonna byabanga byakungulu, tebabanga bya mutima. So basobola okuteeba, basobola okuwa ringi, bakyasobola okukwanjula nga nze nga naye ebintu byakungulu ng'oli ekigendererwa kyekirala nga tobeera era kaŋŋambe nti era nga tobeerangako mu mutima gwe. Ati kati ŋŋambe ki? Kati kyogamba mbu kyakyuka bukyusi baaloga muloge. Anyongera okujuguza ntukuzuulira omwagalwawo gwe naye naabuzaabuzibwa ali confused ng'omwagalwawo tokyamutegeera akubuzaabuza. Munnange mutukwase tumukuzuulire otegeere ekituufu ove mu kuzizikiza ove mu kubuzaabuzibwa. Tulina Women's Day package etuuse olunaku lwankya. Munnange gwe neyandiyagadde okusurprisinga omuzaddewo oba omukyala alina ku lunaku lw'abakyala. Mukyala yenna yali akuweddewo mu bulamu bwe. Munnange twesige tumukusurprisingire ate tukola ne delivery. Tulina Ramadan package munnange
gwene yandiyagadde okweyolera ku mpeera mu kisiibo kino nga oyagaliza abantu ekisiibo mu ngeri y'okubawa ebirabo okubawa ebimuli bya ssente n'ebirala bingi nnyo mu ngeri ez'enjawulo. Munnange enamba yaffe kweri ku screen, twesige tubeere ate nga tukusurprisingira omuntu wo obeere nga weeyolera empeera. Tulina airport pickup, tulina services ennungi, kuliko free wifi, tukukyusiza ne ssente za buli currency. Bwenna ali confused weebuuza Uganda batema ssente nyingi ate airport ate Western Union, munnange twekwate tukusaabaze tukutambuze ng'oli comfortable nga ne ssente zo zikyusiza ng'ozifunye nga bw'obadde ozisuubira nga tezitemeddwako yadde n'akatono. Tukola surprise ne delivery everywhere, tusiba ebimuli bya ssente ate nga tusiba n'ebirala by'oku mukolo. Ocean Media